no abamawulire bibaddewo bibaddewo almost ndoza buli station eki experience nzeeko naye ndowooza kyagudde ku muntu abadde ali mu kaseera ke okufuluma ninga bibaddewo n'abamala okuwummula ne balinnya ne bagenda babikoze naye ndowooza n'abatamaze kuwummula abagudde ku mpewo n'agenda ka trip n'atadda bibaddewo bingi nnyo nnyo tebikyabeerawo naye ndowooza ono lwakuba kyamusanze ng'akyali mu kattayimu ke so ndowooza abantu we bakoze eki kyova kyawaawaza bweshaba kiri okusimu ku ssimu gye twayogedde naye ginayogedde naye yangambye ekikwano kyange ate kati nzaani atandika okuteekawo ebyange yangamba kikyali kyange twamala onyumiramu nga twekwatemu kaki ka vidiyo nene walala waaliyo n'abantu abalala balenwe tugende ne munensi kyeyagala tugende n'ensi kyeyagala tugende n'ensi kyekola kyeyagala so kati ng'abamawulire tulina pani yaffe gyetera okukola ng'aba youtubers nga pano gyetera okukola ng'aba youtubers mwezi nga guggwako kakati nina mugundi ya kakalamu ne Ibra because abamu Kayz njogera naye we talk but I think we are more of Mikwano ab'omulimu omulimu gutugasse nnyo kubanga tukola ebifaanagana ne waliwo abantu bebadde bakola nabo nga they are real friends ebyaddala kati kakalamu ono ne gundi ono tuwogere okumanya omanyi osobola obbeera eyo nga osekerera nze alina n'omukisa gw'okufuna visa kumandi wa mawulire bagenda mu Google ne bateekamu bwe bati sayimba bajja mmulaba kati gwenga olina okumala olwana nnyo zimba CV na biki kyokka ate naffe abafaanagana ffe naffe bazitumma oba ontegeera kuba visa si munnyo nti mu nnyumba kukola ki visa mukisa ziba zimmye abantu wano ze ndi kunyumizaako omwo kaakati togamba ndi kunyumizaako gamba ngenda kunyumizaako omwo ngenda kunyumizaako nesigaliza kikuluma ompa olugambo lwo kaakati nno munnange omuntu gwe bannaye kaakati sooka otuwaawo okusookera ddala nyenda sooka mbagambye nti okugenda okubeera e Bulaaya oba tolaze nti ofuuse omuntu atakyalina mugaso kubanga otandika okwogera noga nti obuntu abantu kye bakwetaagamu wano watiwokera ku makya n'ogenda eri nga abantu badde bakwegomba wano ti ate obanga abakisudde Kawalya twagala omwebaza emirimu gyakoze gibadde miyitirivu okupenetratinga mu industry eno ng'omuntu akumanyi by face by name. Breakthrough ya Kawalya is 2019 I think kubanga nze namusisinkana 2018 agenza ali 27 years 27 emyaka 27 egy'obukulu kitegeeza nti waba akoze ekinene nnyo alinga mu 4 years something like so I think ndowooza mubamu kati right now abaana bali mu universities abali mu kusoma saazi ne bakugamba kimu nze wemaliriza osoma abali mu kusoma bino ebyaffe bya mass common something bo baagala kubeera mu entertainment naye ebiseera ebisinga tuba tuyingira mu bino tulwana nnyo ba big 3 ba big artist oba biki nga bakuligonayizinga by face by name ebyo yabifuna nze ntambuddeko naye border to border naye nga bamulikogonayizinga naye mu byalo twali Stewart yafiirwa taataye waneeno ewoyima gyotasuubira nti oba abantu nga bamulikogonayizinga aba border moreover ya so omuntu okubeera nga asalawo mu nduulu eyo ku myaka gy'alina okubeera nga ayayanirawo ayayaana okubeera nga ekyo kyalimu kyawulira kyayagala enduulu evuga eno neeno n'omulaba nga abalansinga nze yaŋŋamba naye nga siina kyakusalawo for God's sake n'abindeetera ku table ng'ali Kampala ng'oba tuzeeyo eri nga we tuli wano so nga siina kyakusalawo ne mugamba omanyi nyinza obutakusanyukira nyinza okusanyukira ne tukituulamuuko for God's sake ne nkituulamuuko nga mu butuufu nange ndaba wandeeka kinnuma ate bwagenda kiyinza okuba kimusalyewo kuba woolekera enduulu ezo zonna nga bwe nkugambye nogaa nti kansalewo kino aba alina ensonga lwaki akikoze so nze nga nze nja mwebaza olw'omulimu gwe gwakoze ne decision ye gye yasazeewo okugenda ebweru si kive okugenda ebweru si kikolimo babeera tebalemereddwa naye gwe ndabayo ey'ebintu yeekulowoozesa nti buli mmotoka gy'olaba ku kkubo enywa shero na toto
gwe ndaba ye ebintu yekulowozesa nti toothpaste gw'omanyidde rident yekka endaba ye ebintu yekulowozesa nti abakyala beetunda buli afuna ku ssente endowooza y'ebintu yekulowozesa nti buli afuna essente n'agaggawala asooka kusamira. Kayz Kawalya Isaac sagala mu discussinga nnyo okugenda ebweru, reason being nti nze simanyi bank statement ya Kayz bwe badde eyimiridde, simanyi birooto bya Kayz bya myaka 5 from now, simanyi nteekateeka za Kayz za myaka 10 okuva kati. Ayina ensonga z'okugenda ebweru. Ffe twakola amawulire nga tetusasulwa, ne tutuuka time ne batandika okutusasula, ne tulaba ku ssente, ne tugamba nti tukoze tutya economies of scales zino okuzigaziya, ne tugenda ku mikutu nga YouTube, ne tutandika okukubira abantu obulango mu ngeri zaffe, ne tu-empoweringa social media. So olwaleero luno omuntu bw'akeera ku makya ng'alaba ssente zaafuna wano olwaleero oba ebirooto bye nga binene mukko okusinga waali wadde mbokola kyayagala, mulekere kunafu y'abantu. Omukulu Mark, Dictator Mark, yonna gyali n'ebyakola byonna, it is his business and life. Ffe tulina abaana, ffe tuzadde abaana, tukyazaala. Nze sirina bwe ngenda kubeera Kampala ng'abaana bange bansaba ekintu eky'ebbeeyi nga sisobola kibatuusaako, ne megenda kuba kyeyo. Tojja kunstopinga gwomu, you cannot. Buli munnayuganda nga olina obusobozi obugenda ebweru, saba go start life. Si tetukyogera mu bubi, saagala oli avulumya settlement egamba nti Uganda wabi, nedda. Waliwo ali e Uganda ng'ali contented, waliwo ali wano ng'agatta tebikyagatta, you go. Abantu bangi nnyo mu debatinga ku bantu nti bagenze beru babamye visa abamu tubamanyi. Nkiddamu nze nina abantu bemmanyi nga bakamumma visa nnya, naye nga discussion z'ababomba bwe zituuka yasookawo n'azoogerako nnyo. Lwaki togenda e Kalungu n'ogenda e Mbale ne weera nga weejagira muno visa oyagala yaki? Ogende ebweru okukola buzibu kimu ekyo. Ekyamazima kiri bwe kiti kino kyetugenda okukikkiriza. Omanyi bwe tujja wano ku mpewo ne twogera, kati ngenda ku example, singa obuuza ekibuuzo ekidefendinga Museveni ng'obuuza ow'opposition ali ku social media agenda kuvuma kubanga ayagala obuuze ye ayagala obuuze kyewakola ki lwansonga nti omulimu guno teguli well defined ku batugoberera. Oba ontegeera kyova olaba nti olina okulwana ennyo ggwe okole ekituufu later bakumala ne bakutegeera nga balabira mu bibala byebyo by'okoze eki by'okola. Kati ekyokugenda ebweru si lwakuba nti tebakyagala naye babeesinga ku opinions ez'enjawulo z'abaddaatamuzi ze tugenda maaso ne tutambuza. Oba ontegeera nga nange twaliwo ne hafi ku lwali lwakumeka ka video keki ekiwala ne tukuba olwali later ne nenjogera ne Kayz. Oba ontegeera because esayo kye mba nnina okukola kuba gano mawulire there's time wenina okujja nga nze ku entertaininga we mba nze ku entertaininga nawe fronso okukujirega. Oba ontegeera nga bye ekibuline because kiba ate nabikoye kati nakyuse otanze okula myaka ngemeka nvaako nakyuse kakati dakiika emu obudde